Kale, ladies and gentlemen, so much welcome. My name is the one, the king himself. Nga bulijjo kabaka wa TV na basalawo kubanga mbayita amawulire agafa ku baserebu bamwe. Olunaku olwaleero seated right close to me is the beautiful Serena Bata. Gyabulidde mbadde simanya kunako mu kukola na interview sometime back nambulako. Soko obuze kwa ku BTM. Bannanga abalabi ba BTM tubagala nnyo mwebale kulaba BTM TV yange gye singa kwagala. Ojagala kiso singa jagalako. Jagalako bingi gospel music. Jagalako filimu ebikoleya. Kati show yange tujagala mama. Bana ebyo nabyagala. How have you been? Obadde otya eyo gy'obadde? Mbadde bulungi. Oli otya sanyisa obbala. Nsanyisa okkulaba mwana gonyirira. Olimba. Galantine. So ng'obula anyatogere ku bintu bisatu. Nyakogere ku luyimba lwo lwafulumiza ani gwe walusindikidde ne family yo nebigenda maaso mu industry. Tandikire ku luyimba. Oluyimba lwabikalu bya video wagirabe? Muggo. Oluyimba lwaffe bakyala. Nalusindikidde buli mukyala munnange. Yali abaddeko mu relationship, omufumbo n'atali. Yeah. N'abali ne ba girlfriend and boyfriend. Bonna abali mu mukwano. Si byangu. Bagume. Ba mafia nga bakubba nga bakutwala nga bakuleeta okukola oluyimba. Mbu goluyimba gwe walabyemu ebyaba mafia mu oluyimba luno leka luli ku bulamu bwo tuli ebyavuddewo okwandika oluyimba luno soko lindeko ba mafia be bana nawudde mu ba mafia be management empya gye wafunye ya bitex promotion mbu kati gombuulya ba mafia baba bakola mirimu ki owaye mu balina babba abantu okuva eri ne babateeka kati simanyi oba kituufu wasituufu gobombuli ama kituufu bitex mafia nanti sitegedde mafia aba akola mulimu ki kubanze gwe muyita mafia ampromotinga ndi mu kuyimba kati simanyi oba mafia abukola mu music industry kubanze management yange empya impromotinga ojo tukwatagana ne Abitex ono katwebuuzeemu nze yamunoonya teyali mubi yali ampanga ku mirimu ebiseera ebiyiseeko ey'emabega ebiseera bye nafumizamu yeggwe munnanga awo nga mpa ku mirimu nenoonya management empya yeyampa chance. Lwaki muwa manager bonna be tulina e Uganda abaakabi lwaki walondayo Abitex? Yeyampa chance ye yaliwo nze gwe nalaba. Oyogerako n'abalala ne bagaana? Kale nazibulamu okutuuka ku bantu abalala naye nga nange mu kifaananyi kyange nalaba nga yayinza okungezaako. So contract egamba ki kuba abasinga tulaba abayimbi contract zibatawanya ne ba manager eyammwe eryeta just kuyamba oba ya myaka contract gwe kyoba omanyi eri fine kasana giteekako omukono eri fine tugenda kwogera bigirimu naye gwe kyoba omanya tosobola sayininga ku kintu kyotayagadde so kitegeeza nakyagala era tukola kambuzeemu oli yandigambye muno Serena Bata ayinayo omuntu omukyanyira bwata ayinayo omuntu amukwasaganya gwayagala gwalaba oba anatera oteeka ka ring saawa eno nfokasinze nnyo ku music career yange ebyokwagala tebibula naye si kati nabiwumuzaamu kyogamba oli singolo singa ntisoke audio yange yafulumye tonagiwulyako mbadde sinagiwulira kayimba akapya abawagizi bange single and it's okay basingo mom basingo dad nga muli fine mbatumiddeko n'abafumbo nga muli fine namwe mbatumiddeko alhamdulillah katwebuuzeemu omukulu sipapa agamba ki omuwuliza mbadde nduddewo nnyo muwulize ennaku zino ekyemmanya laka ali bulungi maze nga bbanga kyana tomuwuliza okuva guno omwaka gwatandika tetwogera oli yandyebuuza lwaki nze ndi bize nyina ebintu byenkwasaganya ate naye aleka alina ebintu byenkwasaganya ate kirala kati sina kyamaanyi kyakumugamba saawa zino omuntu omuwuliza olina kyoyagala omugamba naye nga kyendowooza ali bulungi kale awo wagenda okuwuliza kino ekibuuzo ensasagge yabaddewo mu bakyala ba sipapa wagiwuliddeko bannange eyo sigenda kuddamu wagiwuliddeko nagiwuliddeko naye kati nabivuddeko abantu bangi balina ebizibu bibaawo mu famire abo bantu bakulu bajja ttereera nensi kyenjagala osagala buuza ku mujjawo njagala buuza ku eyali bbaawo bagambye waliwo ayagambye mbuneera yayinanga emize gyalinga akola ekiro nga tadda nawaka gwe wali naye kyali kitya nagambye sigenda kwogera
Maama abawagizi bo bantumye leero bantumye nzije nkubuuza ebibuuzo bisatu ekyoluyimba kirogedde waffe baŋŋamba eby'omu nnyumba tebitotola kati lwaki mba njogera ku by'omunju lwali yandyebuuza lwaki tovuddeyo kuyamba ayali mujjawo mu mbeera enembi gy'ayitamu ate omuyamba kutya ku mabanja sina tukula kulabika bulungi tweka kubanga olina bbanja tweka kubanga olina stress lwaki tovuddeyo lwaki mba siina tuli mu mbeera buli omu anyigirizibwamu si yeka ayina ebizibu abantu balina ebizibu mwene embeera katasaategeera nnyumba kyeteredde naye oguma kyenyiza omugamba agume amuvinge on ate amabanja gagakolere ki bajja kwetereza nga wegambye nti bantu bakulu saagala twogere nnyo ku ebyo nze ngamba nga gwegwe kwa mwali twabalabako mwembi era bwe bavuddeyo mu ebyo era bajja vayo babagambe nti kati kikoze eki kiteredde kuba nawedde waliwo abatandise n'omuyambako yajja ba bulungi ebizibu beerawo buli wamu weebiri mwenako obutakkanya naye nga tonava sipapa siina muntu gwe nali sikolagana naye lwaki oza sipapa yanivuddeyo n'agamba Shamira yawangudde mwena mwena bakyala be muno kyenga ekyagamba nokugwe tewalina bugumiikiriza bwanukiga talina bugumiikiriza Shamira yabadde n'obugumiikiriza saagala kwogera ku ebyo saawe nonkugambye ndi bize ndi ku music wange ndi ku bawagizi wange ate ndi singa nitsoke Serena ngagwo omuyimbi wawona otya ebintu byokukozesa ebiragalalagala kwatwa abayimbi bangi bibatawanyiza neyasembeyo gwe twaweddeko munagendako mu rehab yali under the same management gye walimu ya Sipapa Entertainment Brown Sugar nange osanga siina sente zimala gula osanga nyina bingi kale ebyokola ki ebyokukola saawe nebindi ku mutwe nyina abantu bensupportinga bangi so sikirizibwa bikozesa byetaaga sente byetaaga time ate olina obudde obulala bwolina okukozesa ebyo naye ngaera si birungi naawe okimanyi kyogamba abatali bayimbi tebabinywa nze nga presenter sibikozesa naye kati kyendowooza yali kati kyemanyi yatereera yali naye kati yatereera ali fine eyo sagala tugendayo naye nga wali ng'okyali mu Sipapa Entertainment ekintu kino kyasafeesingako ewantu wonna wonna mumwe abayimbi tino mulimu ku mumwe akozesa ebiragalalagala ng'omwenge enjaga ebintu ebyo drug abuse ebintu ebisinga nze nafanga nnyo ku binkwatako ebimu simanyi nafanga nnyo ku binkwatako otimanya olimba omuntu akola mu kamera yaddala ng'otulimba mazima nafa nnyo ku binkwatako nina ennaku yange ate lwaki mba nfa tewabiwulirako saabiwulirako eyo nga tukyali mu Sipapa Entertainment nga yatandika okukola naye bibaddewo akaseera bibadde nekyemmanyi kati baterera bali fine kiva ku ki abayimbi okumanya mbuno nalina omukyala naye si nosigala ngo nawe nofyagala omusajja yomuba oba nobeera nga toli ku bizinesi yakuyimba nogenda mu relationship ne manager wo bya mutima manyi olimbala nga baita bya mutima baŋŋamba nti bya mutima ebintu by'omukwano tebabituma kati otegedde byali bya mutima biba bya mutima tebibaako omukwano tebagutuma gwetuma gwokka tusubire muno omutima guno yagusa okutumya wa Bitex oyi mukama kankwenenyeze katonda mukama ono omusonyiwe ekyakozesa weebuuza nedda muzeeyi wange gwe tomulabanga omuweebudde tolabanga mazima omuweebudde leka mbuuzeemu does love age matter in love it's depend nze kunze ekitiibwa kyemuwa naye kyampa ninga mwana ne taata naye eri just kale gwali mutima biri bya mutima oyo nno gawaita Serena Bata tukyali naye mu kafubo k'okuba nga twebuuza ebibuuzo ebigenda mu maaso so wakomyewo mu music industry abawagizi bange natadde singa nitsoke after bya mutima sorry after bikalubye video yafulumye singa nitsoke ali wabweru kati genda kwa Bitex Promotions ku YouTube ogenda kubafuna information yonna etukwatako kambuzeemu Sipapa navayo n'agamba agakuddamu kusayininga nga alina contract nga si byabigamba oyinza okuddayo tulikulaba ng'oddayo mu Sipapa Entertainment twakyogerako ne tukimala so which means we naviirayo kitegeeza twakimala si mu bubi kambuzeeko twawule management ne family wavaayo mu management wise oba ne mu family oba mu family okyaliyo nenga management wagivaamu ebintu ebisinga nabiwumuzaamu
njagala focusinga nnyo ku music career n'abawagizi bange n'okukola ng'omuntu nkyali muto nnyo n'okukola ennyo. Wewalama ebibuuzo byange naye tukyagenda mu maaso. Ekibuuzo ekiddiira ekisembayo kati omuwagizi we yandyagadde okumanya nti nno magezi ki goyinza okuwa bakyala banno abakyali ewa sipapa naddala Shamira ne Brown Sugar oyinza bawa n'abalala bewasangayo n'olekayo oyinza bawa magezi ki in that kati gwavaayo babeere bwesigwa ate ebyomunju tebitotoba ennyumba abankigambe ntya mpulidde engeri gyenkinyonnyolamu ekikola enju be bantu abagibeeramu okitegedde so babeere beesigwa baleme kweswaza era mbaagaliza kisima bonna n'abakyagendayo kuba kiri kibiina sipapa entertainment ng'ovudde ku famire mukyaliyo abayimbi era baliyo n'abayimbi abalala be nalekayo babeere beesigwa babeere bagumiikiriza ate bakuuma ebyomunju. Ate specifically mu maanyi g'omukyala y'omukyala Brown Sugar essaawa zino ne byayita mbena omwa magezi ki ng'aggwa omukyala abantu balina ebizibu si yeeka naye kasita weezuula omanya ekyokukola kyenjagala omugamba just agume kati atandike buto amanye nti kati ava mu nnyumba tubale ova mu nju kibuye ogenda ntebe otambuza bigere naye nga ate olina okukola ki okutuuka so kitegeeza agume akole. kale eri ebigambo byebisembayo eri abawagizi bonna abawagizi bange mbagala nnyo mwebale kwekuumira ku BTM banaye BTM njagala essanyu mbagala nnyo banaye BTM mwebale mwebale kusupportinga music industry ya Uganda mwebale tukolera ebintu ebiri ku mulamwa TV yange pastor wange omundabirako ngenda mugamba era itagojja omukyalire nako nja kujja pastor after lockdown ngenda kujja kusabira ku church Chiwede, when I live BTM, thank you so much. Now, what are we ku YouTube? We have Celeb Jazz with KingSmith. Thank you so much for subscribing. Ate omukyala Serena Bata atwadde kuba nyongera okubanga mukyayirako tunyumyeko atubulye music agenda ata nebirala bingi nyonyonyo. Business wise tukyogereko tukireke nja kuba newanira ku bawagizi bange naye nga temufa musanze naye nga aganya okwogera ku bya business so kankirekawo so mukama abakuume business music Karamba. Yeah. Abakunoonya bakusange ku music. Ate bigayi. Ate bigayi gama ka Serena ako. Ban support. Just because. Awe ko bibusire bulungi mweraba.